Otyo abalungi abatulaba twesiimye okubanga mukyatugoberera mukyalondoola bye tukola mukyatulaga obwagazi mwebale nnyo nayimbanga n'enderuka yeŋŋambe ntya kaŋŋambe nti ndibabbira akakajja ebbira ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire mutukoze obulungi obutagambika. As always eno ye SK Media embeera n'ebintu bingi nnyo byendeeta mba ne ba usual suspects nina gwe mbadde ndudde okubaleetera nga mumumbuuzaawo mu comments awalala Mami Angel aliwa nga Mami Angel gyali eno yeekwese azimbye ngiyite ekkanisa ekereziya simanyi bwenkitami kale mu luzungu church nene nnyo eri wano eyambuka ozimba emyaliiro emeka maama? Ebiri. Ogusooka gwo ndaba mugututte. Amina. Abantu batubuulizeeko abaludde okulaba. Mukama mulungi ekiseera kyonna era nebaza nnyo olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Nebaza nnyo abantu nnyo. Abo abakoze omulimu ogw'okubeera nga baweereza ssente ez'okubeera nga zizimba n'okugaziwa n'ekyakye n'okuba nga erabika bulungi. Mbeebaza era nebaza Yesu wange omulungi abakozese ayongere obbakozesa ebirungi. Batuweere mu bukadde. Amiina. Mukama ayongerere ddala okukola ebyekisa. Weewaawo. Kuba mulungi ekiseera kyonna. Banaye nebaza abantu abali mu Amerika banyambye nnyo abali mu nsi ez'enjawulo ennyo. Ab'e Canada Norway bansabanga essimu. Amiina. Nsaba Yesu akole ebirungi. Ayongere ayimirire nabo abakozese abambaza amaanyi n'okukola obuyinza kubanga byonna biri munda mu Yesu. Tageti ya church eno mugera kuba mutuuza abantu nga bameka? Tuyinza obutatuuza abantu bangi nnyo kubanga awantu wano kyemmanyi ekirungi kyawo nti wa mukisa. Ojja n'osaba Yesu ky'oyagala Yesu n'akikuwa. So Yesu yaŋŋamba nti weetaaga kubeera bungi bw'abantu. Yes. Leka bajje oli afuna agende n'abalala bayingire bwe batyo. Yesu tandagangako kintu ky'abantu kujja kutuula 100, 5, 10 olw'ensonga nti Yesu wano ayogererawo n'akuwa ky'oyagala n'osaba ky'oyagala n'akuwa. Era nebaza nnyo abo bonnyini abantu bonna ababadde bajja wano Yesu n'abagabirira ebirungi n'abawa ne babeera nga basobola okusapootinga awantu wano. Naye nga mu butuufu Yesu agamba wayinza okubeera nti awantu awoogebwako ebyamagero tewagenda kubeera church esabibwamu abantu 5 10 obuuza Bikira Maria yeeyoleka wanti wano Yesu yeeyoleka wanti wano n'osaba ky'oyagala Mukama n'akikuwa. Abawadde nnyo era nebaza bataddeyo omukono Mukama abawa omukisa bannaye. Nebaza nnyo sisobola bamalayo kuba bangi. Kituufu. Abantu be wasooka interview yasooka bajjanga bangi nnyo n'abaddako interview nga bangi nnyo abali ebweru bambi. Nsaba Mukama abanyweze Mwoyo Mutuukirivu abagabirira ayongere obugabirize mu bo kubanga ebintu Mukama byazandaga bibadde bingi nnyo naye nga tetunaba kufuna budde tubadde mu bintu ebyokubeera nga tugaziwa era nga tusobola okubeera nga tubeera awantu awalungi Maama Maria we yeeyoleka ne Yesu ne tubeera nga obudde obw'okubeera nga mbeera naawe nga naawe obabbize nnyo. Kituufu ekyo emirimu gyanneeyongera anti mmwe mwaginsabira kati ngikolera ekyo. Amiina Yesu. Nebaza nnyo Yesu okubeera nga nze olwaleero era nebaza nnyo Mukama okubeera nga asobodde okunzikiriza olunaku olwaleero okubeera nga tusobola okwogera ku bigenda okubeera mu ggwanga Uganda n'ebirungi ebigenda okubeeramu n'ebitali birungi ebigenda okubeeramu. Tusooke n'ebirungi bantu baagala nnyo ebirungi. Ebirungi ebigenda okubeeramu Yesu agenda tukolera ebirungi ennyo mu bigenda okubeeramu. Mukama atugamba abantu bagenda kweyongera nnyo obugabirizi. Ate Mukama n'atugamba ebirungi ebigenda okubibeeramu. Mukama atugamba okusoma kw'abaana kugenda kweyongera nnyo kubanga tekukaluba ne Mukama agenda bagondezaamu magezi n'obbagabirira. Mukama atugamba nti agenda kuleeta abantu ab'enjawulo abagenda okugabirira eggwanga newankubadde essaawa zino obuyambi baabutuggyeko ebintu byefudde bwe biti tubonaabona byefula lwa nsonga. Interview gye wasooka okwata yali ya 2023 ne tubeera n'eya 2024
naye ebyo byonna Katonda yabyogera bigenda okubeerawo. Byonna twabyogera era bwe baddayo mu butambi bajja biraba. Abamu babyerabira ne batajjukira naye nga byonna otandikira ku ndwadde. Bannayuganda bakujjukiza. Amiina. Mukama atulanga COVID okubanga agenda okujja mu ggwanga Uganda. Mukama atulanga okubeera nga tugenda kubeera ne yellow fever agenda ku affectinga nnyo body system y'omuntu okusinziira egyagenda okweyolekamu mu maaso. Tugenda kufuna amaaso red eyes, naye red eyes agenda kukosa nnyo abakadde nnyo n'abaana abato mu nnyira Yesu erisinga amanya gonna. Mukama atugamba tugenda kufuna akawuka akagenda okukosa ente. Ebintu ebyo babyerabira nnyo tulinamu Ebola, COVID kubanga Mukama wandise ekigambo Ebola najja n'ayambuka n'ayingira mu COVID agenda ku affectinga abantu nnyo mu ggwanga Uganda. Mukama atulaga COVID gwe twavaamu. Yes, Mukama atulaga okubeera mu ka lockdown akagenda okuleeta okubanga nti endwadde egenda ku spreading tugenda kufuna COVID ne COVID oyo Yesu atulaga nti agenda kubeera nga COVID oyo affectinga amawugwe. Ekifuba ayamuyise lubyamira nti mwe tugenda okujja endwadde egenda kumenya abantu amagumba emigongo nti bagenda kulwala nnyo COVID era tugenda kufuna mukoka lockdown olw'ensonga president ajja kateekawo olw'ensonga nti embeera tegenda kubeera nnungi olw'obulwadde abaana ayinza ajja basirisamuko mu kusoma olw'endwadde eyo. TB mungi nnyo. Yesu atugamba omuntu omu wabeere waka ng'alina TB oyo agenda kukosa abantu bonna mu katundu olw'ensonga agenda kujja n'obuzito bwa COVID. Endwadde agikombayiniza emirundi 3 okubeera nga egenda kubeera affective nnyo mu bantu. Kati Yesu atugamba TB agenda kujja nga omuntu omu agenda kubanga akwatibwa nga aterekebwa wala okubeera nga tagenda ku affectinga abantu balala. Olw'ensonga Mukama atulaga akawuka kalinga kamu bwe kati ne kavaamu obuwuka nga 8 ne bugenda nga buspreading. Mukama atugamba TB COVID twamukoze ekyomusajja. Mukama atugamba tulina embwa nnyingi nnyo ezitali ng'eme. Atugamba tulina embwa nnyingi nnyo. Embwa eyo bw'esesema bwe bati zireeta endwadde embi ennyo ey'Ebola. Embwa Mukama atugamba obudde buzibwa ku ssaawa nga 8:09. Mukama atulaga obungi bw'embwa ku street, obungi bw'embwa. Kati Mukama atugamba embwa ezo zakuumibwa, embwa ezo zagemebwa, embwa ezo ezitalina wakubeera zirina endwadde. Tuzite busi. Tusaba Yesu afe omulungi aziwonye kuba Yesu asobola, talina Katonda kyatasobola kukola anti mulungi ekiseera kyonna. Ente zigenda kulwala nnyo, zigenda kufuna akawuka akalwadde ku nnimi, ku matu, waliwo obutulituli obubeera ku maaso obwo. Okwo Mukama atugamba kagenda kujja mu myezi 6 okuva kati. Tulina winter, ekintu ekyo nayagala kikugamba nafuna winter emirundi 2 mu Uganda. Naye nga bwe nebaka bwe batinda ba winter ng'obudde bukyuse. Ate winter agenda kukyusibwa mu nsi ya Canada. Canada egenda kufuna akasana kangi nnyo. Then Uganda tugenda kufuna winter. Ojja kulaba ku winter mu Uganda muno. Sigwe muziro okugwa. Amina Yesu. Nga gunona kiwani. Amina kitiibwa Yesu agenda kuleeta winter oyo. Hiddi. Mukama atugamba nti omwaka guno. Yeah. Naye winter agenda ku affectinga nnyo abakadde n'abantu n'ebirime obunnyogovu mu bigere tebamanyira nnyo bunnyogovu. Mukama atugamba nti nno ebitooke nali njagala okigambako era zemu nandaga ekitooke nangaba ebitooke birina akawuka akagenda okujja okuli tugenda kuba tetulina bitooke. Enkota y'ettooke ng'egulibwa emitwalo 12 ku 17. Ennyaanya egenda kubanga egulibwa nusu 8. Akawuka akagenda okujja kagenda kutta ennyaanya, entula, nakati, biriŋŋanya. Mukama atulaga akammonda akawuka kakalidde bwe kati byetaagwa. Mukama atugamba okufuuyira ne tusaba Yesu afe omulungi akawuka ako omutuukirivu yaba akola ekisaakye n'okwagala kwe abisobola. Endwadde Ebola egenda kutta abantu bangi nnyo. Ebola yatandise naye tetunnamuteekako nnyo ssira. Sudaani, Masaka, Bundibujjo, Nakawa, Masaka, Ettula, Nakasero. Atulaga Nakasero obukyafu omungi. Mukama atulaga waliwo awantu we balinga we bakuŋŋaanyiriza ebikyafu kasasiro ebintu bwe. Mukama atugamba ewantu we wagenda kuleeta endwadde obuyonjo bulina okuyitirira obungi ennyo.
yes kuba ebintu ebyo twabyogerako ebbanga emabega eri wayiseewo ebbanga ddene nnyo okubanga omuntu asobola okukijjukira nti wali okyogeddeko. Amiina. Ebyo byonna tuli ku kibonerezo. Tetuli ku kibonerezo. Kuba Mukama atwagala bw'ati yandibadde ebyo tabiganya kutuuka. Obudde bukyuka mu budde bw'otasuubira kukyukiramu. Essaawa zikyuka mu ssaawa z'otasuubira kukyukiramu kubanga Mukama atugamba Amerika egenda kufuna tornado mbi nnyo 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 Florida. Mukama atugamba egenda kutta abantu obuwumbi 15. Oba obukadde. Mukama agamba bagenda kufa. Kuba n'omwaka guli ebyakabaayo mu Amerika waliwo amataba ag'abalumba awo wagoogerako. Nzijukira waliwo vision gye wafuna ey'omuliro n'oyogera ku kibuga kya Los Angeles. Twali mwaka guwedde abantu ndooza bu vidiyo mu bujjukira obwo. Wali abantu abamu waliwo omuntu eyansanyisiza ali mu Amerika n'aŋŋamba nti nabeeraawo nabeera ng'akulaba addayo n'abulaba. N'aŋŋamba mami enjo omuliro gwabookyezza baagulabye ninga wabyogera awo nga vision ezze. Amiina era baali bambuuza wanaani agenda okufuga mu Amerika ne bagamba Trump. Naye Mukama atugamba ensi eyo agenda okuba nga akkiriza omuntu okubeera mu nsi eyo ajja kwagalamu abantu abo okusinga abasawo. Ajja baagala nnyo tebagenda kubonaabona nnyo kufuna visa bana kufuna butuuze bwa kubeerayo bwe visa yaabwe gye baagala. Kati Mukama atugamba ekigenda okuddako abantu bagenda kubanga yeta ayagala nnyo abantu abasabi tebajja kubonaabona kubanga basobola okufuna visa. Trump musabi. Yesu bw'atulaga nti no tajja kubonaabona nnyo. Yes ndi pastor oba ndi nabbi. Mukama atugamba ojja kwanguyibwa okubanga ayagala nnyo abantu abanayongera eddiini. Mukama atugamba agenda kuzimba church gadde nnyo. Naye tusaba Mukama ndaba amataba gaago amazzi gavuddeyo tornado egenda gikubira mu wingi 16 ku 14. Amazzi ne geeyawula ne gagenda gabuuka ne gagenda gakuba abantu empewo empitirivu ebizimbe ne bigwa abantu bafudde nnyo. Saba Mukama akole research naye ate Mukama atugamba olw'ennimi ezeetoolodde abantu ezo ennimi ezeetoolodde ensi yaabwe kati mbi. Abantu nga bogamba nti abantu abavuddeyo kati bakyayogera bulungi. Ekibi bwe kinajja bagenda kusanyuka naye nga Mukama atugamba yabajjayo lwa nsonga baleme kubeera nga bali basobola okubeera nga bali affected. Amataba ago eganajja gagenda basanga nga mu nsi yaabwe babajjayo bonna nga tebaliiyo. Era nsaba Mukama Katonda atukolere ebyekisa kubanga Yesu mulungi ekiseera kyonna. Amiina. Mukama gye nsinga okulaba ensi endala Mukama gy'asinga otulaga ennyo mu Dubai. Dubai tugenda kufunamu amaanyi g'empewo agagenda okugazaawo abantu mu mayumba beggalire. Empewo egenda bafectinga nnyo olw'ensonga Mukama atulaga Emeka olugoye waliwo olugoye lulinga lwe babikkako olubuuse mu bbanga ne luvaayo ne yeeyuzaamu ebitundu 2. Tusabe Mukama akole ebyekisa naye nga Mukama atugamba mu Dubai abantu bagenda kufuna nnyo empewo egenda okusitula ebizimbe tugenda kufuna earthquake oyo agenda kusalira mu tornado okusinziira ku mazzi agagenda okubeera mu nsi ezo. Tugenda kufuna earthquake mu Amerika eyo yo India Yesu agitwaze nga yeeyuzizzaamu ebitundu nga 16. Japan ensozi nga zigwa bugwi bweziti. Naye Mukama alina ekintu kyandaga olw'ensonga nti abantu tebannaba kukifaako bulungi. Abantu ababeera ekisolo eyo nnyo eyo Yesu andagayo nnyo nga ekisolo eyo weeyazuzza ensozi bwe bati abantu ne bafa. Naye Mukama asinga kundagayo sirabayo bavubuka ndabayo bakadde. Amayinja ne gabakuba ensozi ne zaawukana eri yonna gye bali ne bavaayo nga bagwa nga bakaaba bukaabi. Amiina Yesu. Alina ekifo kyandaga Simbarara Kabaale. Awandiise ekigambo Kabaale. Kabaale waliyo obunyogovu naye ensozi zivuddeyo ne zitta abantu. Ensaba Mukama Katonda akole ebyekisa. Mukama atugamba akawuka kagenda kutta amatooke sizoni y'omwaka guno. Omusana gugenda kwaka. Laba enseenene. Balina funa enseenene ze batalabangako.
kuno mwaka twesungi ensenene nga zaatubula. Ensenene zigenda kuyika empitirivu ennyo. Mukama atugamba ensozi ezo zigenda kweyawula kuba zirimu obunyogovu bungi nnyo, then ensozi ne zifubutukayo empitirivu ennyo. N'ensaba Yesu wange omulungi mu ggwanga Uganda ayimirire akole ebyekisa kubanga asobola, byonna bisobola. Mukama talina kyatasobola kukola. Amiina. Mukama atugamba vaccine, ayogera ku vaccine nnyo tulina vaccine. Amiina Yesu. Tugenda kufuna angambye measles omuyitirivu ennyo. Eyo vaccine yeetagibwa okubeera ng'ena vaccine number. Tulina sukaali andaza abakadde, sukaali agenda kweyongera mu baana abalina emyaka 6, myaka 12, myaka 7 balina pressure. Tubaliisa chocolate we wava obuzibu. Amiina Yesu. Atukolera ebirungi ebyekisa. Mukama atulaga sukaali agenda kweyongera obungi ennyo. Omusulo omuyitirivu ennyo gubayitamu abantu balwadde amagulu ganeeno gatandisa okuyubuka, engalo zina abakadde bonna enviiri zitandisa okuva ku sukaali agenda tandika okujjako abantu enviiri. Era Mukama ngamba omuntu yenna ng'alina sukaali yegendereze ku first level. Agenda mu affectinga nnyo, tagenda kubanga sukaali ono abaddeko, agenda kujja ng'alimu akawuka k'ebbugumu epitirivu ennyo eryewumbye wamu eriri mu nsi erigenda okubeera nga lireetera sukaali oyo okubeera abajjako enviiri. Diabetes reloaded. Amiina Yesu. Nekambuuza Mami Angel, ebyo byonna okyabyogera. Disasters nnyingi okusinga ebirungi Katonda byateekateekedde ensi eno. Katonda akyatwagala nnyo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama yandaze akasana akayitirivu ekaramoja. Omusana eddungu, omusana nga gubokya amazzi matono nnyo, ennyonta ng'ebaluma nnyo. Mukama atugamba ebiseera ebisinga oyinza okwesanga nga most people don't go to churches to pray. Baagala nnyo to pray inside the house. N'agamba ngenda kusabira mu nnyumba n'abaana, naye ng'okugenda okusaba nga kikola kimumenya. Abantu tebamanyi kweyawula, abantu tebamanyi kusinza, tebamanyi kutendera. Sometimes when you get problems tulowooza muno Katonda atukoze ki, atuvuddemu. Naye God is telling me kneeling down is the best part of life. Kusaba n'ogamba Mukama nsaba onyweze, nsaba onsumulule, nsaba ontemere kuba watali kuba kubanga byonna bisobola. Ekisa ekyo kikka, amaanyi ga Katonda gakka ne gakukkira as you a person. Even though tewaliwo musumba agenda kuyimirira maaso g'okugamba nti no essaawa zino ngenda kusabira. You can pray for yourself. Oyita amaanyi ago n'omugamba Yesu, gwe maanyi g'eggulu, gwe kisa, gwe kwagala. N'omuyita n'omugamba Yesu, jangu onyweze, eggwanga Uganda jangu oliyimiriremu, amaanyi go gajje gakole. Mugambe Yesu, bino byonna bisobola bikola, tewanyi tasobola kukola. Naye ebiseera ebisinga banafuwa. Nina ogendewo omusumba, njagala omusumba oyo ansabireko Mukama ampe ebyange. Naye Yesu atugambye nti omuntu gwe nga gwe tekikwetaagisa kugamba musumba kusabira. You can pray. Ebintu we biba biganye oyimya n'omugamba nti naye ssaala yange bwe ngisaba togiwulira. Nsaba ogiwulire, nsaba onyweze. Yesu kyakola abo abaliko amafuta mujje ewali abaliko amafuta aboogera ne Mukama mubagambe ebyammwe, Mukama abiwulira abikole. Naye ebiseera ebisinga abantu balemererwa, n'atuukayo ntya, n'amunnyonnyola ntya, n'amugamba ntya. Kyova olabanga ekisa kikka mu linnya lya Yesu erisinga amannya gonna, amafuta ne gakukkako, so that you can tell someone what is going on in your life, what will happen into your life, so that God can help, God can speak, because I know God speaks. Every time wemeranga njogera ne Yesu nenkola bati Yesu ajja n'ayogera n'angamba kino kigenda kubeera bwe kiti, kino kigenda kubeera kiti, amatabaga agenda kubeera bwe kati. Omuntu oyo alina okweyuna nnyo n'agamba tugende wa Mukama. Kye nagamba nti eggwanga Uganda lyetaaga kusabira, tunaalisabira tutya? Wangamba ffenna twegatte wamu tusabe, oba enjo gwe gwe babiraga osabe. Bwe tubijjayo ne ngamba nti Mukama ndaze kino tusobola okwegatta wamu ffenna ne tusaba, oba gwe enjo mukenyini Mukama bakugamba asabire eggwanga Uganda, kubanga eggwanga Uganda terigenda kiwuka. Tugenda kusigala nga bwe tuli mu nnaku yaffe lubeerera. Mukama olwatwagala. Yesu atwagala nnyo. Kitegeeza change ze tumusaba ateekeddwa okuziwulira. Kigenda tutwalira obudde. Myaka ng'emeka. Yesu ajja ayogere mu butuufu kubanga Yesu abikola.
kigenda tutwalira obudde. President w'eggwanga Uganda era president w'eggwanga era yagenda okubeerako nga president w'eggwanga. Ekyo tukimanyi ffe akalulu akaffe situwetaaga kubuuza ani addako. Addako tuba tumumanyi. President w'eggwanga tumusabire nnyo Mukama amukozese birungi. Ayongere amukozese ebinene. Kuba essaawa zino omuntu osobola okubeera nga oli mubi enkya n'ofuuka omulungi. Obudde tebuweddeeyo. Omanyi Katonda yeesigaliza obuyinza. He has power to everything. Kituufu ekyo. Kubanga Katonda mu byonna mu kintu kyensinga omumanyaako obukulu buva eri Katonda. Ne bwe banaalwana ne bagamba agende wa. N'ekyo tebakyogera kutujja ku mulamwa bakabaka bagaanireko abaali tedda. Batya. Obuyinza buva eri Mukama ne mutya okumulwanyisa aveeko naye ng'abayisa bubi. Nga bwe tumukwatako tuba tukutte ku Mukama. Nedda. Bannabyabufuzi edda baalinga bagezi. Omanyi ekisiza okumusanyusa n'okusesa kiri ekintu kimu. Omuntu wabeera mu nnyumba ye ng'ali mu nju ye tayagala muntu mmugambako okuggyako ye yeegambako. Lwaki ojja n'omusengula mu nnyumba gy'atayagala kusengukamu? N'agamba nze saagala senguka wano. Sinnatuuka kwagala senguka. Oyinza okuba oli mupangisa nga ndirandi road njagala nnyumba yange. Aye n'obukulembeze bwe buba obukulembeze febala. Oyinza okubeera landi road omupangisa naye n'akwefuulira n'agamba sijja givaamu kubanga nange nina amateeka agagaga. Kati awo we ŋŋambira lwaki tetukozesa eryanyi ne tujjamu omupangisa. Omupangisa tebakozesa maanyi. Olw'ensonga amaanyi gali eri Mukama. Gw'osirika busiisi n'omugamba Mukama jangu onkolere ajja kukola. Takyampa renti. Nze naabeerawo ntya. Ayinza okuba takuwa rent nga tannaba kufuna ssente nga tannaba kubeera bulungi. Ng'afuluma. Baddaye osooka n'osooka n'ogamba kansooke nendirire. Ayinza okugamba sirina ssente ne wayitawo ennaku 2 mu zino emyezi 3 nga talina ssente ne zijja. Mukama n'azimuwa n'asasula emyezi 6. Kakati nti president w'eggwanga amanyi n'okusinga abalala bwe bamanyi. Yagenda mu lutalo n'alwana n'avaayo n'akola by'ayagala. So it is good to lift him up okubeera nga asobola omukozesa ebyo oba okumusitula n'amugyawo. Era bakyewaaniramu nti baalwana baatulwanirira. Bantu bangi abalwanye naye tusabe nti naffe tutera okubuuza twabasindikayo. No, ate n'ekirala gwe twatuma. Tusabe Yesu waffe omulungi atuwa okutegeera n'okumanya. Kubanga Mukama asobola okukola ebirungi byonna. You know time heals everything. True. Yes. Mukama bw'abanga gw'ayagala okukozesa amukozese. Kiseera bwe kituuka ne gw'agenda okukozesa naye agenda mukozesa. Okubeera Mukama inayo gwatuteekateekedde ali awo. Amuyina. Ali wali. Ali ku stand by. Ali awo akyabulamu katono ebitabo tannaba kugira bulungi nnyo ebintu ebyo. Bw'anaamala obistadinga obulungi bikyabulamu katono. Nga Mukama amuwa. Ye waali teyeetaaga na Mukama amuwe olwedde waali yamuwa dda. Tabanzi. Nyinza okuba wano ssebo ng'olina mukulembeze waddako. Kisoboka. Yali mu kkuso y'ebibuuzo wano. Mu linnya erya Yesu n'abaana abaffe be tuzadde basobola. Kyoyogedde kituufu tewali kitasoboka. Kyova olabanga nti omuntu yenna nga oyagala obukulembeze bw'eggwanga osobola okugenda mu nsiko n'olwana. Yes, obufuna. Kati tetukyali mu byakulwana ffe ebyo twabivaako. Kati atasobola kikola ekyakiveeko. Tukube mu kalulu wali. Akaliwa. Ke bategeka ntukuba akalulu ko n'okkiriza. Akalulu bw'okatuukamu kaveeko kabula. Maze muninde lwendi kajjamu. Mujja kabala nkawangule. Bajja kabala ngo oyibiridde awo. Yash. Amina. Tusabe Yesu atukolere ebikisa. Naye tubanga tetunnaba kufuna buzibu nti nno omuntu akutta omuntu n'amukuba ono n'amutta ono n'akola bwe bati kyebalize Mukama. Naye abantu bali eyo beemulugunya simanya bano babawamba bikoze bitya ensi enaabamu ddi emirembe. Ate nno oyinza okubeerawo nga n'ogamba pulezidenti w'eggwanga nno ne baagala aveeko naye omuntu n'agenda ajja n'akuba abantu kibooko ne bajjajja ne babakuba embooko wansi ne babeebasa ku ssaawa 12 nga ate ye taseka nga taseka
n'abagamba mwenna mbaagala mu nsiko nga tutaseka najja wano n'abaana atabannakuweza myaka 20 myaka 18 abaana baffe myaka 15 n'abagamba mugende ng'asazeewo ffe tukoleyo ki mukoleyo kika mumbeere n'omuntu gwe muli naye kubanga talina kyatukola batunyumiza edda mami wange yatunyumiza abaganda be bafuba ensonga babatwalanga mu nsiko ne bagenda ne balwana nga tebeeyagalidde ne babatwala lwampaka guno omulembe basobola okutwalayo lwampaka tojja nonnonaawo nekkuba n'empinga olina ne yeddembe president lyeyawa ali abasigaza freedom yes eddembe oyinza okubeera ng'olina emitwalo gya 5 mu butuufu ng'emirembe gikuweddeko 12 olina kubeera mu nnyumba bakubuuza wazijjeewa okola mulimu ki ng'oyo no president yazze ne mubeera n'owamwe gwe mweyagala naye mwogera nga ye mwagala abamuvumi ne bamuvuma buli munatambula nga bw'ayagala essaawa ze twagala ze tuyingira abaana baffe ne bagenda mu masomero ekyo tukyebalize mukama lwaki mu africa ffenna tulina endowooza y'emu egamba nti tetusobola kufunayo omukulembeze addako n'agattira ono waakomye n'aba ng'akola ng'ono bw'akoze nti emirembe nga weegiri lwaki ffenna tulina assumption eyo nti tuyinza okufuna omuntu n'atuzzaayo mu mirembe egyayita emirembe egyayita gyayita guno omulembe tokyasobola kujja mu buku olaba e Rwanda president w'e Rwanda agenda okuddako amanyi kyagenda obbakola yaani agenda bakola nga bw'olaba president Yoweri Museveni Kaguta agenda bakola ki kubawa emirembe gwe balindeko president ekyo kyo abanyarwanda tebalina mirembe kati kankubuli ekyo kyo kirindeko ebyo bye munyumya mbuno simanyi mbuno balina bye batakola ffe wano emirembe gye tulina nze sigirabangako omwana ne bw'ayambala olugoye nga lumpi lukoma wano eno waddembe takwatibwako lindako olw'ensonga tukitwale ng'ekikulu ennyo emirembe kikulu n'okusinga ssente awo ngenda kuwakanawo emirembe mugireese abantu batulese tukole bye twagala nga tebafuddeeyo ku moral decadence gye tuyina nze nsuubira nti emirembe gye twandibadde nagyo gy'egyokuba nga tulina abavubuka abalina sanite mu bo nti tukyalina amateeka agabakomako nga bwe twagalina okwambala obubi okweyisa mu ngeri etasaana okusinga okubawa eddembe ne bagwegwenyuka ogenda bagambako banyiige bwebanyiiga ne bakola ki eddembe balya babakwate bulungi babagambe kakati mugenda kukola bwe muti ne bwe muti ne bwe muti bakadde bo bakukwata bulungi okulongooka era naawe embooko yavuganga naye kati eddembe tuliyitiriza yakuba embooko n'alinnya ne ku mutwe n'angamba ogenda kumpulira abazadde bedda bakubanga simanyi ka balina ebizibu byabwe ne babituleetako omuzadde wedda yakukubanga embooko n'akuba n'abatusiba emigwa ate abantu bedda beewuunyisa exactly saawa 7 kumala kulya mmere toyogera kigambo kyonna naaba mu ngalo yambuka mu katanda genda weeba olina okuwummulamu naye ennaku zino abaana olumala okulya nga batiguka adda kubbiriza kiro takoze mirimu obali eddembe eryo president eddembe yatuwa eddembe lingi nnyo yawa bamaama n'awa abaana n'abazzukulu bonna n'abawa naye ng'eddembe eryo ligenda kutuproducingira abakulembeze abalina amagezi kubanze bendaba kati bivudde ku ddembe omuvubuka akuze tafaayo munywe wanjaga anti tuyina eddembe akola byayagala netumuwa n'obululu n'atuuka mu palamenti nga kyalowoozaako ddiiru kyeyita ddiiru kyeyita nze nfune talowooza ku bantu be kyova olaba abakulembeze be tubadde tulina abalimu ku magezi nga baseggirinya era owulira gye baakulira n'embeera mwe baakulira tulina okukuba embooko nze nkubuulira bazadde bedda baakuba embooko nga ziruma tusabe yesu ajja atukolera ebyekisa embooko baazikuba atunyweze atugabirire nnyo anyway tetwandibadde nga tuweerezebwanga okitegeera amiina nsaba mukama akole ebyekisa nsaba mukama atunyweze nsaba mukama akole ebirungi naye nkwebaza nnyo okubeera nga osobodde okubeera ng'otuuka wano n'abantu ne babeerawo abazze ku lulwo abantu ne bakola kino kye bakoze era nze neeyanziza nnyo mukama abawa omukisa mu linnya lya yesu erisinga amannya gonna kuba yesu mulungi ekiseera kyonna yesu mulungi kwagala yesu mulungi ttendo yesu talemererwa byonna abisobola abikola bw'abanga agenda kuleeta birungi abireete bw'abanga mukama akola birungi abitukolere kubanga yesu asobola tewali katonda kyatasobola kukola nze mwesiga mulamu nze obulamu bwange nagambako lumu waseka nabuwa yesu siina kira tewali
ne bwe nkuwa sente kati nsaagala iye yesu gwomanye sente nabagamba ekintu ekyo bw'oba oyagala kumpa sente ng'ozze zimpa tompa sente zo nakibagamba ne bagamba weetuulire wali sementi oba mukuleetere sente yo gizimbe bagizimbyemu nze nva eri nga ŋŋamba